Obuzibu buli nti abeefuula nti banoonyeza Museveni obululu mu Buganda balina obuzibu bwe mutandika okuwulira akisidenti simanyi ono ekyenda kyekutte mu kataago akatakagudde mu kiwoowoolo ku bantu ba NRM temwewuunya lwaki Janet Kembabazi yagambye bbaawe Yoseri Nyandwe abo n'Abaganda nabo basuma yagambye bbaawe nti Abaganda babbya abatuluma bana ba NRM batubba bubbi bakimanyi bulungi tebagala tubuli Abaganda batukoowa kati bakimanyi Museveni sigino yagifunya Abaganda babakoowa mu Buganda kati bana abasime bakiwanda suyi bani bonna bali mu bafera bufezi bakimanyi nti babakoowa yesigino yabadde Kawempe abategedde ababadde balaba forensics gona baganga musoma forensics ku video n'ebifaananyi body language abasajja bonna abazze ku Kawempe mbego ku playground ku muzikiti twabalaza olulimi lw'abantu baleese Museveni byayogedde nga buli kimu tekikwatagana n'abantu nga tebakwatagana naye kati era naye akimanyi bulungi nnyo nti Abaganda tebakola kibamwagala obula afunye final conclusion nti Abaganda tebakola ki tebamwagala era ekisinga omutiisa nti ne baplokisebe betuyita ba agenti be abantu babakoowa abasigenda boogera kuba sikyalina budde bwawe abeefuna nti bali mu opposition nga tebali mu opposition bonna abantu babakoowa era he regrets nti yakola ensobi okuba nti omululu gwamuyinga n'atasobola kuzanya kaadi ze nga bwe yayina zizanya kaadi yayina zizanya atya bali balina plani B nti singa Toastmaster Dynasty tutukawo wantu neekwama bajja kufuna omuntu eyeefaananyiza okuba Omuganda bamuseti nga bamukwasa obuyinza bo badde bali mu kkate ne bamunyonyogera bwati ng'akola kyayagala naye ne kubonna bonna Abaganda abali mu gavumenti yabaali baagala bonna yabanyiga abaddewo nga abakozesa bonna mu abakubamu ebituli ne mubambula public ne bategera tebakyalina kye bagamba ggwanga kati ekivu kyalina talina muntu gwagamba nti agenda mulekera buyinza slowly by slowly transferring obuyinza obuzza mu Muhoozi Kainerugaba eyayiika Windows nakugamba mu system ya Sero Bihogo and Educate Bihogo nte waliwo ente ze bayita Bihogo ente Nyankole weza fezi na kawa zina mayimbi bwegati bazita Bihogo kati Museveni mu system yawe Sero Bihogo and Educate Bihogo bonna abantu babwe naturally system yawe tekuli muntu asobola kujimira mu public n'ayogeranga omuntu omulala yenava mu kitundu kire kya Uganda no bw'oba yagala kumanya nti system yawe tebakolera Sero Bihogo and Educate Bihogo mwe microphone kabererwa abogo the reason as to why they hate indigenous Ugandans because we can speak, we can relate, we can analyze, we can manage, and you can convince the public. But in the system of Sero Bihogo, Educate Bihogo, even if you tell them to speak to the public, they can't even manage the crisis. They can't even manage the crisis in the government. Yes, lwaki batuwalana. Omuntu ayinza okubeera mu position nga he can handle any crisis in any office at any level. Nga Muganda, Musoga, Mulugwala, Mutoro, Munyankole. Era ono Sero Bihogo and Educate Bihogo are making sure nti amugobawo yasigale okubanga ayagala kusigala nga ye boss ne bamaliza nga bakoze vurugu okitegedde bulungi nnyo gwe kwata microphone ojuwa abaana abayita mu system program Sero Bihogo and Educate Bihogo bonna tebana kye basobola gwe kwata microphone ojibe wonabona mbamanyi bulungi omuge kwata enjogeza mune etandika okwogera boogera bogus nonsense kati mukitegedde bulungi nnyo kati arigulating okuba nti alina mistake ze yakola ezigenda baviramu obuzibu kati kyova olaba nti bali mu crisis eyo naye ng'akimanyi bulungi nnyo abantu bamukoowa awo tovuddewo katugende mu kye tuyita forensics omutono ne clarification tukusookedde Kawempe Mbogo muganda wange yenna yabadde Kawempe Mbogo ne bannamawulire mwenna ababaddeyo njala basomesa ekigambo kimu Museveni mu bulungi mu kola stunts ng'ayagala okulaga public nti alina security njagala mumpulize forensics Museveni mulungi mu kola stunt okwagala okufuna amawulire ekyo mukitegeddeko President Kyagulanyi yatugamba Museveni ajja tuuka ekiseera anyone ku kibaba ng'ayagala okwefaananyiriza
abantu kati abali ku mulembe guno ogwaleero mwamulabe ko nga ayinaka entambula ya president gyessemwa amagulu awo neyekangamao era yabadde asika attention y'amaki y'amawulire ne media ekyo kyamulemye yayogerako oluyaaye mugera mulya nga ayogerako olujamayika ebintu bwe bityo mujja mulya nga abikola kati ekizibu kiriddo ekizibu kiri wano bwe yabadde Kawempe basetinze guy ajembwa dduke asinkane Museveni oba amugwire kati abasirikale bonna babadde scattered nga be places in different angles ompulya bulungi nnyo waliwo enje tuli mu forensics kino bayagadde kubalagana Museveni alina security talina security nekiddamu Museveni talina security kusinzira ku forensics genda power President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali more protected without even a single gun ali more protected era ali well surrounded and guarded by the foot soldiers than Museveni lwaki mu principles of security priority number 1 is to protect the VIP etteka erisooka mu protecting omukulembeze gwomusirikale yennanga tonna kufuna kintu kyonna kigamba nti kyosookera kwe covering omukulembeze yenna waba akuli maaso omukulembeze abatera okulaba abasajja abakuba bakulembeze wabawe kwakanga konna ye yennyini yeteeka mukulembeze bw'ati either amukwata namukubba ennume y'ekigo oba bamwetoolola omukulembeze ne bamuzigamu nga tewali kintu kisobola kutuuka ku mukulembeze wabula bwe tudda mu forensics basetinze omuntu waabwe mbu ave mu audience ajje nga yolekera Museveni bamukwatire mu maaso bamukwate balage nti alina security ndoka abadde kakoto kadde kafu otherwise eyo yabadde exposure ey'ekika ekyawaggulu eraga nti Museveni you are not safe era toyina security lwaki katudde wali omusajja ono addusajja yose yasigadde mu katebe ate nga atudde comfortable there is no any leader ng'alaba threat ejja n'asigala comfortable taliyo kubanga omukule VIP yenna yennyini baba mukuuma naye yennyini amaaso gabeera bwe gati ng'atunula bw'ati notula mu public mu audience kati ababakuuma kasita batandika okumuvinga fast oba faster mu direction nawe amaaso gagenda mu direction bakola ki gye baddukira to see what is coming wabula Museveni yatudde comfortable abasirikale nga batandise okumuvinga okugenda kukwata omusajja oli ng'ali comfortable atudde eyo kikikyo eyo stunt yabadde nfu that's the stupidity of highest order tuli mu forensics wano stunt ya mwenjala nti bwe tuli mutegere bulungi nnyo okitegedde bulungi yasigadde ali comfortable ng'atudde the moment wabeerawo movement eyaba bodyguard VIP ennyini akyusa movement n'alaba ki ekijja mu position abasirikale gye bagenze Museveni yasigadde atudde bw'ati ekyokubiri abadde bamusalawulinze emabega baali tebalina kusooka kujja already waliwo layers abasirikale babadde beesudde omusajja oli yaddusa atya okusooka okuva ku leeya yasoose eyabadde ku byuma najja ku leeya wakati najja ku leeya yabadde eddira ayokatuka yatulusa atya ku leeya zisatu ez'abasirikale atuuka ku lasilema mukwate ku meza ya Museveni ekyo mazo kitegeera era mu mateeka ge basooka okusoma protect the VIP mwalabyeko omuntu yenna nga akwata ku Museveni oba amwetooloola video sigirina no saagikutte walabyeko omusirikale nanga yetoolodde Museveni oba amugwiridde oba mukoze ekintu nakyo okumwetooloola okumusafeguardinga nowhere tewali kubanga these are not professional bodyguards bane bantu abali mu system eya sero bihogo and educate bihogo kati kamba weekirala mu kitegere bulungi nnyo okumanya Museveni tali safe nga nkube bituli mu video yabadde Kawempe bwe waza okukola stunt eyo ffe nga ffe ba expert mu forensics tukulaga nti singa wabaddewo abasajja bataano nga bava mu different directions singa wabaddewo abasajja bataano nga bava mu different directions nga balumba Museveni eyo security yabadde esobola okumanaginga abasajja bataano
Chabade kyetaaga nabana abadde abagadinga ebyuma okuddukayo ogenda otandika okugenda mu position ezinjawulo okukwata abantu bandibadde balumba Museveni. Kitegeeza bano bonna obwongo bandibadde bava ku Museveni ne balumba abantu bana bataano. Museveni yabadde asigala mu kyangala, omwana asobola okukuba Museveni empafu wano ng'asigadde mu bbanga. Kubanga ono yabadde omu n'aba-exposing kati singa badde bataano bava mu different positions oba directions. Kiba kitegeeza nti sniper oba sharpshooter oba mutujju yena yagala okujja Museveni ng'akikoze bulungi nnyo. Already abamaze okuleetinga kye tuyita diversion. Eyo gye bayita diversion. Diversion omuntu akudaivayitinga okuva ku kintu ky'olowooza nti kiyandibadde ayagala n'akuzza ku kintu ekyo ye n'afuna kyayagala. Kati singa abadde nga baagala kutta nga program yabadde yo yebadde basobola okuvayo abantu bana nga badduka from different directions n'osigala mu bbanga sniper oba sharpshooter n'akukuba essasi mu mutwe nga tewali wadde muntu akoze ki. Already baba bamaze okuleetinga diversion nti abasirikale babajje ku mulamu ogw'otunya president VIP osigadde mu bbanga era nga tovuddeyo. Did you copy that? So it was well planned by Museveni okulaga ensimbu alina security, tolina security. Okusinzira ku forensics gyenkoze mudde mulabe abakulembeze nga gye baba bakuumamu nenge gye baprotectingamu nti ekisookera nga bakutraining ekibasobola okusomesa sooka okume VIP ebisigadde bijja kujja oluvannyuma. Kuno kuliko abalabi ba firimu bangi. Mwana wa firimu The Bodyguard from Beijing, Bodyguard y'omugenzi Whitney Houston, nti Bodyguard asobola okwetekana bamubesase nga protectinga gwe ne bwafa omulimu gwa bagutuukiriza era bafuide ku mulimu. Byose byasigadde mu bbanga. Kubanga etteeka lisoma nti any attempt against the VIP security, you were supposed to protect the VIP first. Ebirala ebiddako kadduza mutegedde bulungi nnyo. So stunt ya Museveni yakoze yamulidde yamu-exposing nti bano baalina bonna bali unfit, talina abasirikale wadde n'omu era kyakulidde bulungi nnyo. Nabadde nabidde okukola ekintu kino kibategeeza. It was a well planned move okufuna amawulire okutegeeza abantu nti alina security. Tolina security, tolina otuvuddemu. Tugenze mu kalulu k'ekawempe. Alright. Akalulu k'ekawempe akabadde ak'ebyafaayo mwe batadde ensimbi empya n'enkadde mwe bali kuwangula mwe balire ddala. Naye eryokanga n'etonnya wattu ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Ataali okutambulire akusibirayo amenvu. Lwaki? Mu Uganda oseka bw'okaaba ne weesangula amaziga nga teryaggye munnange maati kaaba mpola. Kyovula batuga nti kaaba mpola nkuli mu kisenge kyo. Tubadde nga tukubira omulago butakungula bannamawulire mu Uganda ne gye mufudde katono